nga beebuuza ki ekyali kibaddewo. Baakola reaction ey'amaanyi ennyo nga beeyambisa kye bayita Hannibal Directive wakati mu kwanukula, ate bambira okuba nti obusajja bwali bo bayingiddemu ne bagenda bayanukula bubi bo bennyini ne battayo bannansi 14 nga bagezaako okwanukula kubanga ebyalo byali bisaliddwako, byali birumbiddwa. Kale nampuliriza bigenda okuggwa nga Abayisirayiri 225 okwali ba civilian n'abasirikale bo baali batwaliddwa nga ba hostages munda mu tunnels ez'oluwannanda lw'e Gaza. Kale amawulire ne gagenda maaso n'owaika nti gaatambula bwe gatyo, buli muntu yonna ne yeewuunya nti Abahamasi baali bakikoze batya okuyita ku Misiri kulitalaba kubanga kyali kizibu nnyo omuntu okulowooza nti basobola okubiitinga security ey'eggwanga lino ku mazzi, wakati mu bisenge bye baazimba, wakati ku air defense systems ze balina, wakati mu kamera ezirabanga omuntu ku ladda ezitunudde mu kitundu eky'oluwannanda. Bannanga Bahamasi baakikola. Gavumenti 44 okwetoola ensi yonna zaavayo ne zivumirira obulumbaganyi buno obwali bugenze maaso n'okuba nti bukolebwa ku ggwanga eriyitibwa erya Isirayiri. Kaakati enkeera, in fact kwolwo nga tetunaba yadde okukya, Abayisirayiri baazambalira ku mugongo, olaba bakulumba tobalumbye, bakutta tobasse, ne bategera butegeezi nti ogenda kubatta, bajja ne bakutta bifo ye Isirayiri. Kasita bategeera nti mu maaso y'opulaaninga okubalumba babasobola okulumba nga tonnaba kubalumba. Nejje juuzi obulumbaganyi bwe bakoze ku Iran, babadde bababuuza nti bannange Iran akoze eki? Ne bagamba agenda kukola nuclear, nti naye tannagambako nti agenda bakuba nti ajja mutukuba, ne bamulumba. Kati Isirayiri eyina ekyo kibayita bakiyita batya, nti baagala okugema. Okitegeera bo bagema nga tekinnabaawo, bwe bategeera nti oli balumba bajja ne bakuba nga tonna bakikola, ne bo badde ogenda bisa zaamu kati bakikola. Kati Isirayiri eggwanga erisobola okulumba ne likutta nga tonna baddirumba singa liba litegeddeko nti oli lulumba. Eggwanga lye baali balumbye ne balitira abantu 1,195. Abamanyi Isirayiri baategeera nti akabi ke kagenda okuddako. Abamanyi Isirayiri obulungi baategeera nti gigenda kuba biwoobe, maziga na miranga mu kitundu ky'oluwannanda lw'e Gaza gye gigenda okuddako. Nze omu ku baategeera nti ebiddako tebijja kuba birungi mu kitundu eky'oluwannanda lw'e Gaza. Now I'm reporting. Isirayiri kasookedde ng'erumba okuva ku olwo, kati nkubuulira ebyaddako ebimu ku byo. Isirayiri kasookedde ng'erumba esse abantu abakunukkiriza 600,000 e Gaza. Mulimu abaana abakyala n'abalwanyi ba Hamas. Isirayiri yebasse abakunukkiriza 600,000 bo baagirumba, baagitamu 1,195. Yakatta abagenda 600,000. Kati awo buli muntu gwe batta simanya abaaguza emirambo emeka ku side eri. Buli muntu wa Isirayiri yattibwa gwe kubisaamu. In fact osobola okurawundinga off 600,000 jasse Gaza bamutya 1,195 bokka, yakatta 600,000. Kati osobola okubisaamu olabe buli mulambo ogwagwe Isirayiri e Gaza giguddemu emeka. Isirayiri akubye amalwaliro kumpi gonna agaali gayimiridde Gaza n'agateeka ku ttaka lwa kumulumba. Isirayiri akubye amayumba g'abantu gonna n'agateeka kumpi ku ttaka, ne tenti gye babadde baddukira n'akubayo. Enkambi ez'abanoonyiboobubudamu azikubye. Ababadde bagezaako okutwala obuyambi abakutte n'abasiba. Ebizimbe badde biyimiridde e Gaza okumala ebbanga, nakati akyabikuba biteeka ku ttaka ali mu kulevolinga kitundu. Busungu bwa 7th October 2023, myaka 2 egiyise. Ensi ekyayi Isirayiri, buli muntu avumiridde Isirayiri genocide Netanyahu bamuyise mu kkooti y'ensi yonna, naye byonna tebiba, basigadde balwana. In fact yadde nga n'entesiga zigenda maaso ne mu kiro ekiyesiza olunaku olwaleero basigadde balwana. Waliwo n'enteekateeka ezikolebwa okulaba nga Isirayiri bamuwera obutagenda
mu kooti ya nsi yonna rather obutagenda mu World Cup egenda okubera mu America 2026 batemu genocide gye batuusiza ku bantu b'e Gaza. Isirayiri era esse kumpi abakulembeze bonna ab'ekibinja ekya Hamas mu military wing ne political wing, ekibinja kya Qassam Brigade, abakulembeze Yahya Sinwar, Muhammad Sinwar, Muhammad Deif bonna bafu, political leader Ismail Haniyeh mufu. Isirayiri yanyiiga nnyo n'ekamala. Kaakati bibyo olwaleero tujjukira emyaka ebiri egyemaze okuba ndi giyitawo, naye nga counter attack, osobola ogiyita counter attack ey'Omuyisirayiri yasukka yanyiiga n'akamala. Counter attack ebadde enzibu, counter attack kubadde kufa, kubadde kubonaabona, abatafudde bikompola, abatafudde bbomu Isirayiri waakiri bafudde enjala nga bakikola intentionally. Lwaki? Isirayiri ebasasula olulumba lwe bagikolako lumu bwe ruti. Ennaku z'omwezi zaali 7 Okitoba omwaka 2023, emyaka ebiri egiyise. Bwebuti bwebuti mu Inside Story. We report in depth. New video today from Israel's military claims to show. You tell us your side of the story. Hamas has underground tunnels and basements, but they sure know how Pal to torture. FM News and You World. Behind every statement, there is a bigger story. Get the bigger and real story. This is Pal FM, ekkola ly'omuntu wa bulijjo. Pal FM ekulera omuntu wa bulijjo wobule nnyo okuba nti otaddeko nawo osinzira. Kakati tetujja kwawukana nnyo ne ku nsonga zitutandikiddeko, nsonga za ggwangitibwa erya Isirayiri. Kakati era bw'oba ogoberera Pal FM, ogoberera Inside Story ne programu zaffe ano, okkiriza naddala abagoberera ebifa mu ddwaniro oba munda mu bisenge by'amakolero ag'entalo, okkiriza nti ensi erina abasajja balinga 2 abasinga okuba n'emputtu, abasinga okwagala okulwana essaawa eno at the moment 2. Omu bamuyita Vladimir Putin, takubye ne bakuba. Owokubiri bamuyita Benjamin Netanyahu, Ssaabaminisita wa Isirayiri. Ababiri abo bombi kooti y'ensi yonna etulehege beetaaga. Netanyahu kooti emwetaaga emisango gyazizza Gaza omuli ne genocide ekitta abantu Gaza. Nkubuulidde bamwetaaga era ennaku zino yeewala nnyo okuyita mu bwengula bw'amawanga agataagala Isirayiri. Kati Putin naye ensi yonna emunyenyeza mutwe, kooti y'ensi yonna emwetaaga olw'emisango gyazizza mu lutalo lw'e Ukraine. Babiri abo 2 mu myaka gino 2 egiyise. Kale bw'ogamba Russia teekako emyaka 3 egimaze okuyitawo, abantu abasinze okulwana abakulembeze bakomandazi beba 2, Netanyahu ne munne Putin. Bombi kisooka bamputtu, buli omu yeewulira emmundu okamala. Putin tumunyumiza kirala kyonna, akuba droni 7 oba 8 mu kiro kimu. Nolowooza nti aweddeyo enkya n'akuleetera zi Kinzal, juzi n'akuleetera zikizidaga, n'akuba Oreshiniki, enkya n'akuleetera kino yoyo. Isirayiri ye muntu gwe bagamba kolero, enkya n'addamu n'akola effujjo. Kati ababiri abo beekubiddeko ku ssimu, babaddeko ku lukomo lw'essimu ne boogerezeganya. Tutegedde nti ensonga zibadde nga 2. Putin ne Netanyahu ababaya 2 buli omu akubidde ku munne essimu. Kale beekubidde essimu, tetutegedde ani akubye, naye nga boogerezeganyizzaamuko ku ssimu. Alo gamba otya? Yendi nze Netanyahu. Nange gyendi Putin. Abantu okuba nti mbasabulira ddala nti naawe okuba ab'Ukraine nti mbakuba, ate njagala kuba na bannato. 2 ku ssimu. Naye kakati gwe teebereza, bano 2 ku ssimu boogera ki? Vladimir Putin wa Russia ne Netanyahu wa Isirayiri ku ssimu. Simanyi discussion yaabwe bweyinza kufaanana. Bombi bali ku ssimu, bombi ensi bavumirira nti basajjamu mususse.
kati bali ku ssimu emu gwolowooza bayinza kubanga badisikasinga ki is it ceasefire oba kubanga ku bombi teryayagala bya ceasefire ene bwe byonna bye boogedde netegedde nti boogeddeko ku nsonga za Middle East ekitundu kitebenkedde kitya ne Gaza nti bazoogeddeko yadde nga tetunafuna details tulindiridde Dmitry Peskov omwogezi wa gavumenti ya Russia atubulire ki ekibadde mu ssimu. Ekyokubiri Netanyahu abuuzizza ku Russia nti kiki twawulidde nti mwagala kuzimba nuclear plants 10 omusajja temumuyamba okufuna nuclear nti bamutangazizza boogeddeko ku kya Iran okufuna nuclear obuulyawo Netanyahu ne bamutangazaamu kubanga Russia nti alina engeri gyagala okuyamba ku Iran bazimbe nuclear power plants nga 10 munda mu ggwanga lya Iran. Ekyo Netanyahu abadde alina okubuuza Putin nti kiki tetwagala abasajja bafune nuclear twawuliddwe yagala bayamba kutegedde nti ensonga ezo nazo bazidisikasinzeeko okulaba nti Iran oboolyawo tafuna byakwanisa bikusa maanyi ga nuclear. Kale nno ababaayi abo ababiri ab'ensi bombi beetagibwa kooti y'ensi yonna Netanyahu ne Vladimir Putin babaddeko ku ssimu ne boogera ku nsonga ampuliriza eziwerako. Report in depth. New video today from Israel's military claims to show. You tell us your side of the story. Pal FM ekulera omuntu wa bulijjo wabale nnyo okuba nti otugoberera bwettu wetandise ate era olunaku olwaleero nenga mbajjukiza SH Family Hardware kukubera igenda ku headquarters eza district ewa Kiso opposite Masjid Nur bo bagamba nti buli kika ky'ebizimbisibwa bakina ku bbeeyi ennungi bya plumbing cement mikabe n'emisumali tanka mitembwa sengenge mataala era bagamba nti kakati osobola okugula bunabo account teekako ssente mpolampola otuukiriza ekirubirwa kye ky'okuzimba SH Family Hardware ku noti musamu noti Satunya noti musamu noti satunya obafune banafa bakuweereze songa nkujjukiza munafe aina toilet ejjula buli kaseera ya wakasomero bapangisa oba ddwaliro toddamu kusaasanya ssente ng'onuuna mu toilet eddagala lisinga mu nsi yonna okutaasa toilet obutajjula kakali lituuse mu Uganda banafe aba Mahmoud Group balikuleetedde lituuse mu Uganda baliyita Pitboss bagamba nti Pitboss ono ayamba ku toilet inaatera okujjula naye tajjula agoba essuwa wamu n'enswera toilet eddawo pya ate nga tenoyoniddwamu Pitboss azibukula pipe za sewage za sink z'amafumbiro ne zi bathtubs zonna. Pitboss agira mu lita 5 ne lita 2 agula bbeeyi ntono ddala ate nga bakola ne delivery ali mu Kampala n'emiriraano weekwate Pitboss ensonga za kabuyonjo n'aba ate ozimaliriza. Osobola okuba ku ssimu noti 54 225 noti 54 225 obagenda wali kuyiga Chambers odi Kampala okulirana St Matia Mulumba Church ojja kuba wafuna bulungi kuba ku noti 54 225 noti 54 225 noti 55 10 ojja kuba bafuna bulungi nnyo. Pure Herbs Clinic bali Kyebando bagamba nti omwami yakwesako enkula y'okwezanyiikiriza unafuye omusobo gujja bwesiba posete ekutabuseeko emitwaliro n'ekitundu bagenda kujjanjaba Independence Bonanza egenda kubiggwako wiiki eno genda bakujjanjaba ku mitwalo ena bonna bootuuse ku ddwaliro ena kitundu nga kuliko ne delivery bagamba nti omwami nga bwekozako enkula y'okwezanyiikiriza egenda ofuna eddagala kati bagamba gwomuvubuka onafuye mu maanyi ne size nga yakendeera genda ofuneka alpha bakakuleetedde alusa zikutawaanya oyina infections ani ya mugongo eddagala weeri ku Pure Herbs ku mitwalo ena n'emitwalo ena n'ekitundu promotion egenda kuggwako wiiki eno kubira aba Pure Herbs ku noti 52 982 44 noti 52 982 44 noti 767 318 eddagala lya Pure Herbs Clinic lifune ku noti 52 982 44 songa ship with us besige basabaze byamaguzi by'omwangulira okuva e China enaku 17 byabituuse Mombasa paka Kampala enaku 3 gwaleeta container number oba yagala kwegata ne bano mukweti ba group ejibakuyamba kuno okweza sende China ne bakuyunga ku suppliers abatuufu n'okulamuza obutale obwe China genda ku Mansa Plaza level 2 esenge kiri S13 balinaanye Equatorial Mall esimu eri noti 7 noti emu nyamukaaga emu lukaaga kyenda kakati amata amalungi golina okuba nti weekwata gegaga kulibwa abasibyangu Dar es
supply si byangu bakwebaza olw'okunywa amata gaabwe bakubiriza okwongera okubawagira amata malungi nnyo temuli mazzi oyagala bongo oyagala muzigo oyagala kusuubula mata genda ku ofiisi enkulu enateeta okumpi n'ebitalo ekibuye namasuba masanafu kasenge kabowa nsangi kibumbiro kawuku katwende gyomu n'ekireka amata aga si byangu ojja gafuna bulungi noti musamu noti 288 866 oba okube ku noti musamu 8 89 35 64 ofuna amata ago tukomawo tweyongereyo. Triple your fun. Booster. Triple your games. Booster. Triple your data. Booster from MTA. Booster. Triple your movies. Booster. Triple your downloads. Booster. Triple your GBs. Booster from MTA. Booster. Booster. Kubisamu amasanyu go emirundi esatu ne MTN Booster. Bando ya data eyannamaddala ekugattirako ne booster kagwirawo ya GB 3 okumala essaawa 3 ku 13 zokka. Omukisa guno gubawo omulundi gumu mu lunaku. Nyiga star emu noti star 22 hashi oba kozesa my MTN app okusaako data ate ofune booster. Amateeka n'obukwakulizo bigobererwa nga tuli wamu. Okunyumirwa kwaffe tekulemesebwa. MTN Uganda Manda Mobile ekuleetedde bandi empya 2 nga zisobola okukola okutuukira ddala ku nnaku 3 kati ku mitwalo 3 gyokka osobola okulondako okufuna GB 20 onyumirwe internet oba GB 6 n'eddakiika 6 nga zikuba ku mikutu gyonna. Kati nyumirwa internet etasalako olabe bu video busesa online nyumira WhatsApp etakoma obuzannyo n'okuba video call eri abaagalwa abo okumala ennaku 3 nyiga star emunya mwenda hash ku Manda Mobile onyumirwe. Manda Mobile koleza. Manda Mobile yino koleza wefunire SIM card and enjoy free calls ne data walaisi on the best network in town. Okukozesa Manda Mobile okugula airtime ne bundles dial star 149 hash oba okozesa Manda app okwefunira bundles zino. Manda Mobile koleza. Manda Mobile lungamizwa ekitongole kya Uganda Communications Commission. Mu mwezi guno ogwa Oktoba vaako mu dduka w'obulamu obwa bulijjo ogendeko mu kifo kya Allah ekitukuvu. Allahu Akbar. Weegatte ku Makam Travels October Umrah olyoke omala ennaku zo mu kusaba okwebaza n'okujjukira Allah mu Makka ne Madiina nga byonna biteekeddwa bulungi okuviira ddala ku ntandikwa okutuusiza ddala ku nkomerero. Okuva ng'ennaku z'omwezi 3 Oktoba okutuusiza ddala ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogwa Novemba ku $2,200 buli muntu. Okwewandiisa n'okubuuza tukubireko ku nnamba y'essimu oba otusindikira obubaka ku WhatsApp 0709 74 14 86. Makam Travels, travel with confidence. Funa amaanyi g'okuwangula ne MTN Momo. Buli omu kati asobola okufuna omukisa oguvaawo ne milioni 10 buli wiiki. Tulina okukola kyangu nnyo. Nyiga star 165 hash oba okozese Momo app okusasula okusiga ensimbi kw'ossa n'okukola buli kimu kyonna ne MTN Momo okusobola okubeera omuwanguzi. Gy'okoma okukozesa Momo